Luka essula 22 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo embaga ey'emigaati egitazimbulukusiddwa eyitibwa Okuyitako yali eneetera okutuuka. Bakabona abakulu n'abawandiisi ne basala amagezi bwe banaamutta kubanga baali batya abantu. Awo Setaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isikaliyooti eyali omu ku bayigirizwa 12. N'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abaami ne baserikale nga bw'anaawaayo Yesu gye bali. Ne basanyuka era ne balagaana okumuwa effeeza. N'akkiriza era n'anoonya ebbanga mwanaamuweerayo gye bali awatali kibiina. Awo olunaku olw'embaga eriibwako emigaati egitazimbulukusiddwa ne lutuuka, olugwanidde okusalirwako endiga ey'Okuyitako. Yesu n'atuma Peetero ne Yokaana ng'agamba nti, mugende mutegekere embaga ejjukirwako Kuyitako tugirye. Ne bamubuuza nti, oyagala tugitegekere wa? N'abagamba nti, laba, bwe munaaba muyingira mu kibuga munaasisinkana omuntu eyeetisse ensuwa y'amazzi. Mumugoberere okutuusa mu nnyumba mwanaayingira. Munaagamba nannyini nnyumba nti omuyigirizwa akugambye nti ekisenge ky'abagenyi kiruwa. Mwenna aliira Okuyitako awamu n'abayigirizwa abange. Era oyo anaabalaga ennyumba ennene eya waggulu etimbiddwa, mutegekere omwo. Awo ne bagenda ne balabanga bw'abagambye, ne bategeka Okuyitako. Awo ekiseera ekyo bwe kyatuuka, Yesu n'atuula ku mmere okulya awamu n'abatume be. N'abagamba nti, neegombye nnyo okuliira awamu nammwe Okuyitako kuno nga sinnabonyaabonyezebwa. Kubanga mbagamba nti sirigirya n'akatono okutuusa lw'erituukirira mu bwakabaka bwa Katonda. N'addira ekikompe ne yeebaza n'agamba nti, mutoole kino mugabane mwekka na mwekka. Kubanga mbagamba nti okusooka kaakano sirinywa ku bibala ku muzabbibu, okutuusa obwakabaka bwa Katonda lwe bulijja. N'addira omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'abawa n'agamba nti, guno gwe mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe. Mukolenga bwe mutyo okunzijukira nga nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya ng'agamba nti, ekikompe kino ye ndagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Naye laba, oyo agenda okundyamu olukwe ali wamu nange ku mmeeza. Kubanga Omwana w'Omuntu okugenda agenda nga bwe kyalagirwa, naye zimusanze omuntu oyo amulyamu olukwe. Ne batandika okwebuuzaganya bokka na bokka nti anaaba ani ku abo agenda okukola ekyo. Ne wabaawo n'empaka mu bo nti ani ku bo alowooza okuba omukulu. Yesu n'abagamba nti, bakabaka b'abamawanga babafuga, n'abo abalina obuyinza ku bo bayitibwa abakola obulungi. Naye mmwe si bwe mutyo. Naye omukulu mu mmwe abeere ng'omuto, n'oyo akulembera abe ng'aweereza. Kubanga omukulu y'ani, atuula ku mmere oba aweereza? Si oyo atuula ku mmere, naye nze wakati mu mmwe nninga aweereza. Naye mmwe muumwo n'abaagumikiriza awamu nange mu kukemebwa kwange, nange mbaterekera obwakabaka nga Kitange bwe yanterekera nze. Mulyoke mulye era munywere ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange, era mulituula ku ntebe ez'ekitiibwa nga musalira emisango ebika 12 eby'Abayisirayiri. Simooni, Simooni, laba Sitaani yeegayiridde okubawa ewammwe ng'eŋŋano. Naye nze nkusabidde okukkiriza kukuleme okuddirira. Naawe bw'omalanga okukyuka onywezanga baganda bo. Peetero n'amugamba nti, Mukama wange, neeteeseteese okugenda naawe ne mu kkomera ne mu kufa. Yesu n'agamba nti, nkubuulira ggwe, Peetero, olwaleero enkoko eneeba tennakookolima, ononneegaana emirundi 3 nti tommanyi. N'abagamba nti, bwe nabatuma nga temulina nsawo, newankubadde olukoba, newankubadde engatto, mwaliko kye mwetaaga? Ne bagamba nti nedda. N'abagamba nti, naye kaakano alina ensawo agitwale, n'ow'olukoba bw'atyo, era atalina kitala atunde olugoye lwakigule. Kubanga mbagamba nti ekyawandiikibwa kigwanidde okutuukirizibwa ku nze nti, yabalirwa wamu n'abaasobya, kubanga ekiŋŋwanira kirina okutuukirira. Abayigirizwa ne bagamba nti, Mukama waffe, laba, waliwo ebitala 2 biibino. N'abagamba nti, binaamala. Awo Yesu n'afuluma n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni ng'empisa ye bwe yali. N'abayigirizwa be nabo ne bamugoberera. Awo bwe yatuukayo n'abagamba nti, musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Ye n'abaawukanako ebbanga nga wakasukibwa ejjinja, n'afukamira n'asaba, ng'agamba nti, Kitange, bw'oyagala, nzigyako ekikompe kino, naye si nga nze bwe njagala, naye ky'oyagala ggwe kikolebwe. Malayika n'amulabikira ng'ava mu ggulu ng'amussaamu amaanyi. N'afuba ng'alumwa ne yeeyongera okusaba ennyo.
entuuyo ze ne zibanga amatondo g'omusaayi nga gatonnya wansi. Bwe yagolokoka mu kusaba n'ajja eri abayigirizwa be n'abasanga nga beebase olw'ennaku, n'abagamba nti, ekibeebasizza ki? Mugolokoke musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Yesu yali akyayogera, laba ekibiina n'oyo ayitibwa Yuda, omu ku abo 12 ng'abakulembedde n'asemberera Yesu okumunywegera. Naye Yesu n'amugamba nti, Yuda, omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera? N'abo bwe yali nabo bwe baalaba ekigenda okubaawo ne bagamba nti, Mukama waffe, tuteme n'ebitala. N'omu ku bo n'atema omuddu wa kabona asinga obukulu n'amutemako okutu okwo okwa ddyo. Naye Yesu n'addamu ng'agamba nti, koma ku ekyo kyokka, n'akoma ku kutu kwe n'amuwonya. Yesu n'agamba bakabona abakulu n'abaami ab'omu yeekaalu n'abakadde abajja okumutwala nti, munjigiridde ng'omunyazi nga mulina ebitala n'emiggo? Bwe nnabanga nammwe bulijjo mu yeekaalu temwangolokokerako mukono gyammwe, naye kino kye kiseera kyammwe n'obuyinza bw'ekizikiza. Ne bamukwata ne bamutwala ne bamuyingiza mu nnyumba ya kabona asinga obukulu. Naye Peetero n'agoberera ng'ava walako. Awo bwe baali nga bamaze okukuma omuliro mu luggya wakati nga batudde wamu, Peetero n'atuula wakati mu bo. Awo omuwala omu bwe yalaba ng'atudde awalaba n'amwekaliriza n'agamba nti, n'ono yabadde naye. Naye ne yeegaana ng'agamba nti, omukazi, omuntu oyo simumanyi. Ekiseera bwe kyayitawo, omulala n'amulaba n'agamba nti, naawe oli omu ku bo. Naye Peetero n'agamba nti, omuntu, si nze. Waali wayiseewo ekiseera ng'essaawa emu, omulala n'akaliriza ng'agamba nti, mazima ono yabadde wamu naye, kubanga naye mu Galiraaya. Naye Peetero n'agamba nti, omuntu, simanyi ky'oyogera. Amangu ago bwe yali ng'akyayogera, enkoko n'ekookolima. Awo Mukama waffe n'akyuka n'atunuulira Peetero. Peetero n'ajjukira ekigambo kya Mukama waffe bwe yamugambye nti, leero enkoko eneeba tennakookolima ononneegaana emirundi 3. N'afuluma ebweru n'akaaba nnyo amaziga. Abo abasajja abaali bakutte Yesu ne bamuduulira nga bamukuba, ne bamubikka mu maaso ne bamubuuza nga bamugamba nti, lagula, ani akukubye? Ne bamwogerako n'ebirala bingi nga bamuvuma. Awo obudde bwe bwakya, abakadde b'abantu ne bakuŋŋaana ne bakabona abakulu era n'abawandiisi ne batwala Yesu mu lukiiko lwabwe nga bagamba nti, obanga ggwe Kristo, tubuulire. Naye n'abagamba nti, ne bwe nnaababuulira temujja kukkiriza n'akatono, ne bwe nnaababuuza temujja kuddamu n'akatono. Naye okusooka kaakano Omwana w'Omuntu agenda kutuula ku mukono ogwa ddyo ogw'amaanyi ga Katonda. Bonna ne bagamba nti, kale ggwe oli Mwana wa Katonda? Yesu n'abagamba nti, nga bwe mwogedde nze nzuuyo. Ne bagamba nti, twetaagira ki ate abajulirwa? Kubanga ffe twewuliriddeko okuva mu kamwa ke ye.